وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد. amatenda amalungi ga Allah subhanahu wa ta'ala, omusaasizi ow'ekisa ekingi, awaniridde entunuusi zaffe era nga ye mutonzi waffe, ye mutonzi wa buli kyonna. Tumusaba Allah asse okusaasira n'emirembe bidde eri Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, eyatujjira n'ekyengera kino ekinene eky'eddiini yaffe n'ey'Obusiraamu, eddiini ey'amazima emanyikiddwa mu maaso ga Allah, ddiini Busiraamu, era nga ye ddiini ey'emirembe, era nga ye ddiini erimu obwenkanya mu buli mbeera yonna. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuyambeko, atukwatireko, tutuuke mu maaso ge nga tuli ddala abasiraamu abannamaddala. Ekigambo ky'okufa ng'oli musiraamu kigambo si kyangu. Allah akiteebesa oyo yekka gw'aba ayagadde. Bangi bafa n'amannya ag'Obusiraamu naye ate nga tebafudde nga basiraamu ddala. Allah otuuka otugamba nti fala tamutunna illa wa antum muslimun, okufa tekubatuukangako okuggyako nga muli basiraamu abaddala. Kyali kirina message nnene. Bangi abafa nga amannya ga Busiraamu naye ate nga si basiraamu mu maaso ga Allah. Tubeere basiraamu mu maaso ga Allah. Ya ayuha alladhina amanu udkhulu fi silmi kaffa wala tattabi'u khutuwati shaitan. Abange mmwe abakkiriza muyingire mu Busiraamu bugweremu. Allah n'atugaana okugoberera amakubo aga shaitaani. Olwaleero shaitaani eyita mu makubo mangi. Tubeere nga twewala enkwe za sitaani, naddala mu mulembe guno mwe tuli, omulembe ogujjuddemu ebikeme ebiyitirivu. Okubulwa ssente kikemo. Olwaleero nga n'abaana baffe ab'obuwala okulwa ku nzija kikemo. Agenda n'alwako n'ayingira mu bikemo, n'ajjirwa abatali basiraamu ne bamuwugula, n'agenda mu kyaki bamusabire, alowooza aliko ekizibu. Abamu basuubira baliko omudibo. Ate ne tubeera n'ekikeme ekirala ekyeyongera ku baana abo ab'obuwala, be bantu abambadde ekyambalo ky'obuwalimu, abali ku social media, abali ku radio, abali ku TV, abasomesa abaana eddagala nga babalaga nti muliko emidibo, mujje tubambulula omudibo. Kakano omwana omuwala ng'agudde mu bikemo. Era ano wenkubiriza abaana abalenzi, naddala abavubuka n'abasajja abakuze, entebe zammwe ze mulina awaka zeetaagisa zituulemu abantu. Waliwo alina entebe ng'erina ebifo bimeka? 3 byereere. Tuuzaamu abaana abo ab'obuwala. Oba osigazza entebe emu gituuzemu omuntu, osigazza entebe 2 zituuzeemu abantu. Abaana abo nno bayinza otutuuka mu maaso ga Allah nga baabawawaabira dda mu maaso ge, nga mubalyazaamaanyizza. Olina obusobozi, olina entebe 3 ziri awo nkalu.
muzituuzeemu abaana abo baleme kugwa mu bikemo, baleme kwendebwako, baleme kubeera awo nga bataayaaya, bagwe ne ku misege. Entebe ze mulina lwaki muzirese nga nkalu? Bwe njogera entebe ntegeeza ebifo bye mulina ebibulamu zi hakki. Gwe entebe ye muli omutali bantu zirimu mmeka? 3 namba. Kati n'omulala agende nga abala waliwo alina 2, Usaama olina entebe 3. Gwe zonna nnya nkalu. Ezono nnya zonna nkalu, temuli atuddemu. Ingini ya Juma, entebe mulese zaaki okubeerawo nga nkalu? Abaana baffe ab'obuwala babazanyirako. Abamu babalimbalimba nti baliko emidibo ne babasuula mu shiriki, ne babanaabisa eddagala, ne babanaabisa omunnyo. N'olw'ensonga eyo baganda bange, ensonga eyo mugitwale nti nkulu. Ebikemo ebiri mu duniya muno bingi, nga n'okulwa ku lujja eri omwana omuwala kifuuse kiki? Kikemo. Obwavu kikemo ekisuula omuntu mu shiriki, ekisuula omuntu mu buli nsonga yonna enkyamu. N'olw'ensonga eyo ebikemo ebisobola okutuwugula bingi, naye tutereere. Ensonga eyo nga ngimalizza, tuli ku ahkamul makabir awil kubur, amateeka agafuga entaana, amateeka agafuga zirimbo oba amateeka agafuga ebijja gye batuziika. Ekisookera ddala dafnul mayit al muslim ma al kafir. Obusiraamu bwalamula butya okuziika omusiraamu n'atali musiraamu ne babaziika awamu? Mulaba ebijja byaffe bingi birimu ekintabuli, abasiraamu n'abatali baki? N'abatali basiraamu. La yajuuzu dafnu lmuslim maa alkafir, tekikkirizibwa kuziika musiraamu ng'omuziise n'atali musiraamu. Awil kafir maa almuslim, oba okuddira atali musiraamu n'omuziika n'omusiraamu ku kijja kitya kimu, balina okwawulibwa. Ono alina okudda sayidi eno, n'ono alina okudda sayidi eri. Ezo ezimu ku binsobi ezikolebwa abantu ba famire ku bijja gye tuziika. N'osanga nga abafu baffe tubaziika mu kintabuli, abasiraamu n'abatali basiraamu balina okwawulibwa. Wateebwewo ejjiji, bano basiraamu, bali si basiraamu. Mukimanyi bulungi oluusi famire zaffe abantu abamu bazivaamu ne basiramuka busiramusi. Muli n'abeera nga asiramuse n'ava mu famire ey'abantu abatali baki? Basiraamu, n'atuuka okufa. Watabeerawo mateeka malambulukufu, osanga abantu abamu nga bo bamala geziikira. Ono bamuziise wano musiraamu, n'ono si musiraamu, babatadde wamu. Balina okubeera nga babaawula oba okuteekawo fensi, ekisenge ekyawula. Okubaziika ku ttaka erimu si kibi, naye baawulwe muki? Mu nziika. Bano basobola obbateeka eri ne bateekawo fensi, bano ne babateeka eri, so si kubateeka wamu. Kubanga omuntu wajja okutoola salaamu, assalamu alaikum ahla diyari min almu'minina walmu'minat, kaifa yufarriku baina haula. Bwaleeta salaamu ayawula atya? So oli bw'amanya nti wano baziiseewo basiraamu, ajja n'aga nti assalamu alaikum ahla diyari
min almuslimina walmuslimat wa min almuminina walmuminat, n'abatolera salaamu. Naye buli wobateeka awamu kintabuli oba oleese biki? Ebizibu binene. N'olw'ensonga eyo tekikkirizibwa kugatta basiraamu n'abatali basiraamu fi dafni, mu nziika. Bal yufarraq, balina okubeera nga baawulibwa, either bisuurin, okuteekawo fence, oba okuteekawo ekyawula, au fasil, oba okubaawula bano ne babaziika eri ne bano ne babaziika eno, kubanga buli omu alina ebibye. Naye osanga ebijja byaffe nga mukhtalat, kintabuli, baina almuslimina wa baina alkuffar au alkafirin, wakati w'abasiraamu n'abatali baki? N'abatali basiraamu. Balina okubeera nga baawulibwa mu nziika. Bano ne babazza sayidi eri ne bano ne babazza sayidi eri. Naddala omuntu ng'asiramuse mu famire mutali basiraamu, anyweze nnyo ekiraamo ekirambika amaziika ge, olw'obutakolebwako birala biyinza kuvaamu. Tegerekisi, kubanga buli bantu balina enzikiriza eyaabwe eyaki? Ey'enjawulo. Kale bwe tuba tuziika tulina okwawula wakati w'abasiraamu n'abatali baki? N'abatali basiraamu. Sisuubira nti waliyo omusiraamu gwe baleeta ne bamuziika ku kereziya. Sisuubira nti waliyo omuntu gwe basobola okukwata nga si musiraamu ne bamuziika ku muki? Ku muzikiti. Naye we bituuka ku famire ogenda okulaba abantu nga bagamba musosola. Bonna kyekimu. Si kyekimu. Lakum diinukum waliya diini. Diini z'abantu za njawulo zirina okwawulibwa. Tegerekisi. Naye ojja kulaba abantu bagamba we asosola mu madiini, ono afudde si musiraamu, ono afudde musiraamu. Okwo okusosola kuba kumaze okukola ki? Kiriyalensi eba emaze okukola ki? Okuyingirawo. Abantu baawulibwe mu nziikibwa yaabwe, abasiraamu n'abatali basiraamu. Bw'obeera nga wava mu famire ey'abantu abatali basiraamu, nyweza nnyo ekiraamo. Ogende nti bannaaye bwe mbanga nfudde mu nziikanga bwe muti. Makulu bakwawule n'abantu bano. Tegerekisi. Kati laba omukulu w'ekika bw'ajja, we babaziika awamu nga muli kintabuli, ajja ateeka emisaalaba ku ki? Ku kabuli. Laba bw'ateeka ku ntaana ya jamaada eya ssula n'ateekako omusaalaba. Se baba baawuliddwa amanya, ono wali baziikawo basiraamu, ono batali basiraamu. Tegerekisi. N'ebizibu ebirala ebisobola okubeera nga bijja ku sayidi efaanaganako bwetyo. Biki ebitakkirizibwa eri entaana, oba biki ebitakkirizibwa we baziika abasiraamu, oba ku limbo oba ku bijja, era nga bino ebimu biri haramu. Ekisookera ddala adhabuh wannahar inda alqabri. Tetukkirizibwa kusala kisolo kyonna nga tukisalira kaburi. Osanga abasiraamu abamu bakwata endiga, n'akwata embuzi, n'agenda n'agisalira kaburi. Hatta wa in kana adhabuhu lillah, newankubadde tosalidde mufu oyo ng'ogamba nti osalidde Allah, naye ng'osalidde kaburi, tekikkirizibwa yahrum. Fahuwa bid'atun munkara. Eyo bid'a yennyini munkara, evumirirwa, etakkirizibwa, gy'oba oyingiza mu ddiini. Tuli fenna? Wa in kana adhabuhu lilmayyit, naye ate oli bw'aba asalira busalizi mufu nga gwasalira. Ekisoose kusalira ku ntaana.
fahatha bid'atu munkara. Naye ate oli bw'asala ekisolo dhabahahu lilmayyit ng'akisalidde muki mufu fahuwa shirkun akbar, aba agudde mu shiriki ddala ennene, tekikkirizibwa ekyo. Wa akilu lmadhbuhu haramu, n'ennyama eyo eba esaliddwa ng'oli agisalidde mufu tekkirizibwa kuliibwa. Liannahu haramu, liannahu fisq, kyaba asaze kiba haramu kubanga dhabahahu lilmayyit, akisalidde muki mufu. Oba tuli ffenna basiraamu, ekisoose mukyawudde ku kisembyeyo. Ekisoose adhabhu lilqabri wannahri, manya adhabhu wannahru inda alqabri, azze n'asalira awali entaana, n'asalirawo ekisolo, kebeere nga akiika ya mwana we gy'asalidde awali eki entaana. Tugambe nti eyo ebeera bid'a almunkara, fahuwa bid'atu munkara. Naye bw'asala ekisolo n'akisalira mufu, wano asalidde muki mufu, fahuwa shirkun akbar. Wa akili adhabhu haram au almadhbuh, okulya obuli ekyo ekisaliddwa nga okisalidde mufu. Tuli ffenna oba olidde ekiri ki ekiri haramu, tekikkirizibwa. Kyova olaba Anas bun Malik radiyallahu anhu yagaa nti la akra fi lislaami, mu busiraamu teriiyo kusalira bafu, mu busiraamu teriiyo kusalira bafu. Qala Abdurrazzaq kanu yaakiruna inda alqabri bakara, mu jahiliya basaliranga abafu nga basalira ku ntaana zaabwe. Awishat basalanga ente ne basala embuzi oba endiga. Kati kyava Anas bun Malik yagamba nti Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba nti la akra fi lislaami, mu busiraamu teriiyo kusalira ntaana, era bw'osalira entaana fahuwa shirkun akbar, oba ogudde mu shiriki yennyini omunene. Naye osanga abantu bangi bawabya abantu, n'amugamba genda osalire omufu ekisolo, musaayi gwetoloze ku ntaana ye, oba genda osalire ekisolo kino awali omufu oyo, tojja kuddayo mumulogootana, tajja kuddayo kusumbuwa mu tulo. Oli agenda n'aloota ennyo abafu, ne bamuga agenda osalire endiga awali kaburi ye. Ekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam ekiziiza, era abamanyi baffe ab'obusiraamu balaba nti shirkun akbar, shiriki ennene okusalira kaburi. Tuli ffenna ekyo tekikkirizibwa. Mu birala ebiri haramu ku ntaana, albinaau ala alkubuuri, okuzimba ku ntaana. Kye bayita okuzimba ku ntaana maarufu, kimanyikiddwa, kyawukanako n'okuteeka amayinja ku ntaana. Kye bayita okuzimba entaana kwe kuleeta blocks, seminti, n'otandika okuzimba. Naye okuddira amayinja n'oteeka ebbali w'entaana, okwo si kuzimba, okwo kuba kutangira ttaka butakola ki, okutangira ettaka obutagwayo n'ozizika ku ntaana amayinja. Kagabe mataffaali nga gooleese n'ozizika, ekyo tekiri haramu. Wabula ekiri haramu albinaau ala alkubuuri, okuzimba ku ntaana. Wano waliwo ebintu ebibuzaabuza abasiraamu ku nsonga y'okuzimba. Okuteeka kabuli amayinja tekiri haramu, n'okuzimba ekisenge fensi
okwetooloola limbo oba ebijja byammwe tekiri haraamu. okwo si kuzimba ku ntaana, eyo eyitibwa fensi. kye bayita okuzimba ku ntaana kimanyikiddwa, naawe okimanyi. kugisimeetinga, okugizimbako tekikkirizibwa. tuli fenna. ekyokusatu ekiri haraamu, walkitabatun alaiha, tetuwandiika ku ntaana. kiri haraamu okuwandiika ku ntaana ey'omusiraamu, ey'omukkiriza. alkitabatun alaiha, n'okwata entaana n'ogiwandiikako. jjajjaffe yazaalibwa 1920, naafa 2024. hadhihi hiya alkitaba, kye bayita okuwandiika. au kitabatun ayatul kursi, oba okuwandiika ku ntaana ayatul kursi, tekikkirizibwa, kiri haramu okuwandiika ku ntaana ekintu kyonna, hatta ayatul kursi, neweebeera ayatul kursi tokkirizibwa kugiwandiikako. ntegerekisi. waljulusu alaiha, ekyokuna okutuula ku ntaana. abantu abamu bagenda n'atuula eyo mbwe ennaku emuluma, alina ebizibu, n'agenda kabuli ya kitaawe, eya jjajjaawe, eya nnyina, oba ey'abantu be, n'atuula eyo ku malaalo. nali njogera ku misomo gyange egya poligame, neŋŋamba buli mukyala yenna atayagala kumuzzaako, genda ku bijja by'abajjajja bammwe. oli ate n'akolamu vidiyo ng'agenze ku bijja, ali bw'ati omukyala. kale n'owewuunya, ebyo si byentegeeza. kyentegeeza dda ku lujja lwewammwe gye babakola ki, obeere eyo, toyagala kukuzzaako dde. so saagamba nti mugende ku ntaana z'abeewammwe. naye omukyala yakola vidiyo ng'ali eyo mu ntaana ajagaana bw'ati. ekyo si kye nali ntegeeza. looza mulaba abantu be tulina ab'omulembe guno. oyogera kirala n'ateekawo, n'akola ne vidiyo, ali mu bijja bw'ati, bw'anyeenya ekyensuti, ataddemu eddoboozi lyange. kakati waliwo ebintu garaibu ebyewunyisa abantu b'omulembe guno. toyagala kuzzaako dda ku bijja by'abajjajjammwe, ali mu bafu bw'ati atambula. kye si kye nali ntegeeza. tegeeza oli adde ewaabwe, dda ku mpya zammwe. ndooza lwe luganda olulungi. mudde mu mpya zammwe, mutuule eyo, mukuume bakitammwe ne bajjajjammwe. ayi temwagala babakole ki? naye oli yategeeramu ekyo kyakugenda mu malaalo. kale tetukkirizibwa kutuula ku ki? ku ntaana. bannange omufu aweebwa ekitiibwa, hayyan wa mayita, nga bw'abadde mu bulamu ne mu kufa. totuula ku ntaana. tuli fenna. wassalaatu indaha, ekyokutaano ekiri haramu, assalaatu indaha, okusaalira awali kabuli. keba essola ya sunna. sanga abantu abamu bw'alina amabanja ga banka gamuyinze, n'agenda n'atwala era akabbiri mu kabuli ku ntaana. omusanga eyo mbijja asaala, yeegobako ebizibu, yeegobako emitawaana. hadhi la yajuzu. wassalaatu indaha, nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba atya, la tajlisu ala alquburi wala tusalli ilaiha, temutuulanga ku ntaana wadde okuzisaalirako. wassalaatu ilaiha, n'okusaala nga mwolekedde entaana. temukkirizibwa kusaala nga mwolekedde entaana. tuli fenna.
temukkirizibwa kusaala nga mwolekedde entaana. Bantu basaala bwe bati bolekedde kabuli okujjako biwujudi suuri awil fasil, okujjako nga waliwo ekisenge fence. Naye abantu bebolekera bwe bati entaana tebakkirizibwa kusaalirayo illa biwujudi alfasil, okujjako nga waliwo ekyawula wakati w'abafu abo obanga waliyo ekisenge nga fence eyawula wakati w'abafu n'abakola ki. Oli bw'atagamba enkoowe nga basaalira eno bbali, tebasaalira eri bafu. Kyobulaba waliwo ekiki, waliwo fence, basaalira eno bbali. Oli bw'agamba ng'enkoowe basaalirayo. Tekikkirizibwa kusaalira ku ntaana oba okuzoolekera. Naye senga wabeerawo ekyawula fasil, eno gye baziika, eno gye basaalira, ekyo kirala. Wa iqaadu suruj wal masabihi alaiha, ekyomukaaga tetukkirizibwa kuteekayo mataala. Bantu abamu beejinga n'awayalinga awali entaana ateekayo amataala gayambe ekyomufu. Oli ayinza ogamba bw'aba alina ssente ze, abaana baba bakisobola. Tetuli ku kyakubeera na ssente n'abaana kusobola, tuli ku busiraamu. Busiraamu tebukkiriza, kubanga wasiila kubo eritwala abantu filgulu mu kusukka ekkomo mbaki mu bafu. Ogenda okulaba abantu batandise okuzisaba, basuubira nti abantu bano bankizo. Nga bwe nabagamba omulundi ogwayita, omuntu agenda n'aziika omuntu oba sheekhe, baseeka abo abakulu oba abakulembeze b'eddiini. Kyobulaba nabbi yatangira kabuli ye n'abaga nti la taj'alu kabran wathanan yu'badu min dunillah, temufulanga kabuli yange ekisinzibwa awatali Allah. Bw'obeera omukulembeze w'eddiini naawe kugira abantu abayinza okukusinza, abasobola okukusaba. Sanga abantu nga baziise abaali abakungu b'eddiini batadde wali omusaala n'ebbinika n'obulaadi. Mufu asaala afuna wuzu, alina akalaadi atendereze. Lwaki mbimuteerawo? Oba lwaki mbiteerawo buli ajja asooka asaalira akabbiri? Yali asaala nnyo? La yajuzu hatha. Muteeka abantu eri ekkubo ery'okusinza abafu, batuuke n'okubavunnamira n'okubasaba babamalire ebyetaago, kumba ate mubasuula mu shiriki. Kati n'olw'ensonga eyo tulina okwegendereza ebintu ebitakkirizibwa kukolebwa eri bafu. Tugambye wa iqaadu suruj, tetukkirizibwa kuteekayo mataala. Olwaleero abantu bakola entaana n'agimalirako obutitimbi bw'essente. Waliwo omugagga omu gwe nalaba gataliiko nfuufu, yaziika maama we n'aga entaana ya nnyina emumazeeko miliyoni 4. Yes, mugende muddeyo mu gataliiko nfuufu, muyinza okulowooza njogera byange. Nze kennyini nga ndaba bwe nti ku TV, n'aga entaana ya maama emumazeeko miliyoni 4. Obuwumbi babuyita buwumbi obwo, obukadde 4. Kale senga owako bamasakini buli omu 5 ne bejja mu bwavu, oba essente ezo kale n'ozimbamu omuki omuzikiti n'ogamba ku saddaaka ya maama bamulekwa. Naye entaana nekumalako obukadde 4. Tegerex bagagga abo ab'omu kibuga abo abalina ebizimbe mu kibuga, saagala kwogera linnya lye, naye oluusi bambi abamu bakikola butamanya, oluusi ne ssente oba tamanya waateekeddwa zikola ki, kuziteeka naki kisobola kugasa muki mufu. Oba omuntu afudde ng'era bulaba abantu abamu bafiirwa bazadde baabwe n'akubisa t-shirt miliyoni 6, n'ayambaza abazzukulu, abajjwa, abakyala bonna bali bambadde t-shirt bataddeko wano erinnya ly'omufu n'emabega. Bye bye jajja.
oba mama we are gonna miss you our mom. Lusi ne mama waaba abaddewo awo nga n'eddagala eri mujjanjaba emulago sente nga alaajana n'eddagala, naye bw'amala okufa bano ne bakubisa tishaati bagenda okujjayo bamulekwa bannamwandu abazzukulu buli omu ali mu tishaati bazitadde mu ssente. Oluusi nga ne muzeeyi waabwe afudde yeegomba n'okulya ennyama nga babadde tebagimutuusaako, naye bw'amala okufa ne beekejja ne bateeka essente empitirivu. Ntegerekisa awo ekyo tekigasa mufu, ebigasa omufu baganda bange abasiraamu kumusabira at least aganyulwe mu bulamu bwe ng'akyali muki mulamu, abeere mu bulamu, bagambe nti abaana ba wano n'abazzukulu baalabirira jjajja waabwe abadde asula mu nnyumba matiribona, babadde bamuvugira mu motoka ey'ebbeeyi, naye ate amaze okufa kati mukola ebyo ebyo tebigenda mugasa nga amaze okufa. Ntegerekisa kale ebyo byonna bye njogedde Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha rasulullah an yujassasa alqabru, Nabbi yaziiza an yujassasa alqabru, okusimentinga entaana oba okugikuba langi oba okugiteekako ttalazo, wa yuqada alaihi, Nabbi naziizo zituulako, wa yubna alaihi, n'okuzizimbako. Akhrajahu Muslim, hadisi eri Muslimu, hadisi ya Jabir. Ebyo byonna Nabbi yabiziiza. Akali gwe atali Nabbi simanyi wa gy'ogendaga nti seeka agaana abantu ebyo bigambo bya Nabbi waffe Muhammad, okuggyako ng'oli Nabbi wa 26, naye ekitali ekyo bigambo bya Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi n'atuuka n'okugamba mu hadisi ya yagamba sallallahu alaihi, la tajlisu ala alqubur wala tusallu alaiha, temutuula ku ntaana wadde okusaalira gye ziri. Tuli fenna mu hadisi endala, hadisi ya Jabir, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yujassisa alqubur wa an yuktaba alaiha, yagaana okusimentinga entaana, okuzizimbako, okuzituulako. Ebyo byonna tebikkirizibwa, wadde ogenda kukolerayo musomo kutiisa abantu kufa, tokkirizibwa kutuula ku ntaana. Olaba abawalimu abamu agenze n'atuula ku ntaana n'akolerayo vidiyo. Bano mujjukire okufa, omusajja ono gwe mulaba yali mugagga ate ng'atudde kuli, ate kwakolera vidiyo ey'obusiraamu. Sooka omanye obusiraamu nti bwakugaana okukola ekyo kyokola, kutuula ku ki, ku ntaana n'okuzirinnyako. Ebyo byonna tebikkirizibwa mu ddiini yaffe ey'obusiraamu. Ekyo nga nkimaliriza ebitakkirizibwa kukolebwa ku bafu oba mu ntaana oba eri entaana. Ensonga endala y'ensonga ey'okuwerekera omufu. Omufu awerekebwa atya? Mayiti y'omusiraamu. Mayiti y'omusiraamu ewerekebwa mu kasirise biduni rafi sauti, nga tetusitula ddoboozi, wala bidhikirin, wadde dhikiri yonna kebeere nga nnungi etya. Tetukkirizibwa kugoberera jeneza ya mufu nga bagenda omuziika ne tugitwala bisautin, n'eddoboozi lyonna wadde lirimu dhikirillah, okutendereza Allah. Kakawuli la ilaha illallah, ng'ekigambo kya la ilaha illallah. Simanyiyo kigambo kikisinga bulungi. Tetukkirizibwa kukireeta. Nabbi yatugamba tugoberere omufu nga tufumintiriza kufa. Era yali enkola y'abasahaba enziika yaabwe gye baaziika, eyajja egobererwa emirembe gyonna paka abantu lwe baatandika okuzuula mu ddiini ne beeterawo ebyabwe ebitakkirizibwa. Omufu bw'aba atwalibwe mu kasirise nga tewaliiwo dhikiri yonna emukola ki, emugoberera mu mbeera yonna. Tuli fenna. Ensonga endala
bwe tutuuka kabuli olwale lwaliwo abantu bye balaba ku kabuli. Kabuli y'omusajja ekiri sunna jeneeza y'omusajja oba kabuli ye kwe kubeera nga tebikkiddwako lugoye, naye kabuli y'omukyala ekiri sunna ayustara kabruha kwe kubeera nga kabuli ye ebikkibwa, kubanga mu kugibikka mulimu okubikka maalimu jismiha, enkula y'omubiri gwe, era kyekyo ekiri mu sunna. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bwe yasanganga kabuli ey'omusajja ng'agamba nti ng'ebikkiddwako, ng'agamba kyekyo kikolebwa kuba ki? Ku bakyala bokka. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wajada qawm qad sataru ala al-qabri, yasanga abantu nga babisse ku ntaana, fajadhabahu, n'asikayo olugoye n'agamba nti hadha yufaal fi nisa, ekyo kikolebwa kuba ki? Ku bakyala. Kitegeeza entaana y'omukyala yebikkibwako oluki? Yebikkibwako olugoye. Mukyala bwe baba muwerekera ngambye ekyo kiri sunna, era tekirwanyanga abasiraamu ku ntaana. Sanga abasiraamu abamu balwana bakubagana, oli akutta ekitiiyo akuba munna, akuba omuggo. Hadhi sunna, kiri sunna ku ntaana y'omukyala tuli fenna okubeera ng'ekola ki? Ng'ebikkibwa n'ejjeneza ye, obutamutwala nga ali awo. Ntegerekisi otunulira baswahaba enkola yaabwe bwe batyo bwe baakolanga, omuli Umar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib ne Anas ibn Malik basanganga entaana ezibikkiddwako ez'abaki? Ez'abasajja, ng'olugoye baluggyako ne bagamba ekyo kikolebwa ku ki? Ku mukyala. Fajara hadha al-amal, enkola eyo neebeera nga yatambula ku mirembe gy'abasahaba ne batabi'in ila yaumina hadha, paka ku lunaku lwaffe olwaleero, liman yattabi'una sunna, eri abo bonna abagoberera enkola y'abalongoofu abo. Bwebanga ntaana ya mukyala ogibikkako olugoye. Kati olwaleero abantu kye balaba ku kubikka kabuli olugoye, waliwo akantu ke balaba nga banyeenya, oli nga anyeenya olugoye, abakutta olugoye ku ntaana. Hadhi laysat ibada, eyo si ibada ey'okunyeenya olugoye ng'abantu bali wansi ng'oli anyeenya, wabula kirabika ekibanyeenyesa bano abali wansi ebbugumu. Oba ntegerekise, so si nti tteeka nti abakwatiridde olugoye balina kakola ki? Kanyeenya oli akifuule nti nkola nti olugoye lulina kubeera nga lunye, oba mwegendereza. Wabula ndowooza bano abakikola kuyamba kubali wansi abateekayo okufuna oxygen, otherwise ekitali ekyo bwe bakikola nti ibaada, tekiriiko buki? Tekiriiko bujulizi nti olugoye lulina kunyeenyezebwa, nti bw'otanyeenya. Oba ntegerekisi, kakiringa bw'olaba era enkola y'okuyiwako amazzi nga tumaze okuziika. Enkola y'okuyiwako amazzi si ya bwatteeka, wabula bagamba senga kizuulibwa nti okuyiwako amazzi ettaka lino kunyweza ki? Ttaka. So si nkola nti buli womala okuziika balina kuleeta maki? Ettaka we liba lisobola okwenyweza lyokka kimala ne bw'otayiwaako maki? Naye bwe kiba kidde ekyo ila tabiatul ard, eri enkola yaki? Nekya y'ettaka. Bwe tuba tusuubira nti ettaka lino lijja kukola ki? Kufuumuuka, oyiwako amazzi lisobole okukola ki? Okwekwata lireme okuva kabuli. Naye ogenda okulaba abantu abamu bakifuula ada, bamaze okuziika leeta amaki? Leeta amazzi. Olwo n'abatamanyi na illa lwaki bagateekako? Ekijirisaako amazzi kukwasa ttaka lireme okufuumuuka.
senga kyekiba ekikula ky'ettaka we muziise. Waliwo gwe baabuuza lwaki muyiwako amazzi, waliwo abagayiwa ku nsonda nnya wokka, n'ayiwa wano ne wano, naga nti gayambako omufu okumuggula amatu. Ekyani yakiyigiriza ti amazzi ago gayamba okuggula omufu amaki, kyo tekiriiyo mu Busiraamu. Senga gabadde gamuyamba okumuggula amatu, lwaki temugayiwaamu nga bamunaaza n'agendera ddala nga maki maggule? Naye ogenda okulaba talina na nsonga agatugayiwako asobole okugguka amatu. Bw'oba namubuuza mano rabbuka ng'awulira bulungi. Hadhi illa ma'lula, eyo yennyini ensonga gy'owadde ndwadde, si kyekigendererwa. Abamanyi kye bannyonnyola birashi lma laisa biwajib, okuyiwako amazzi si kyaki, si kyabwa tteeka, wabula bwe kiba kikoleddwa kukwasa ki ttaka, so tekirina kakwate na mufu. Oba ntegerekese, tekirina kakwate naki na mufu. Kale bwe tuba tuteekayo mayiti twogera bigambo ki? Oba omufu ateebwayo atya? Yudau lmayit, omufu ateebwa mu kaburi ala shaqihi al-ayman, ku sayidi ye yaki eya ddyo, mutawajjihan wajhuhu ila al-qibla, ng'ekyenyi kye kitunudde muki mu kibla. Bani muyige ebintu bino. Yudau lmayit, omufu ateebwa mu kaburi ala shaqihi al-ayman, ku sayidi eyaki eya ddyo, mutawajjihan wajhuhu, ng'ekyenyi kye feesi ye, so si ebigere, feesi ye ng'etunudde mu kibla. Hadha huwa sunna wa alayhi amalu sahaba wa amalu tabi'in. Era kyekiriko enkola y'abasahaba ne batabi'ina n'abo abadda mu bigere ebyo, abo abagoberera enkola ennongoofu. Bw'atyo omufu bw'ateebwayo mu kabuli. Tuli ffenna ng'era allahadu, lahadu kyeki? Mwana adaani eyo kalahadi ako kakolebwa ku basiraamu, nga nabbi bwe yagamba sallallahu alaihi wasallam nti ako kaffe ng'abaki, ng'abasiraamu. Lwaki omufu bamutunuza mu kibla? Kisookera ddala nga bw'abadde nga muki, nga mulamu mu kukola emirimu gye egyaki, egya ibaada, mu kusaala ng'ayolekera ki, ayolekera mu kibla. Ekyokubiri, okumwawula ku batali baki, ku batali basiraamu, okumanya nti ono muki, eno entaana ya muki, ya musiraamu. Abantu abamu bamala gasima ntaana nga tebagoberedde nkola ntuufu. Naye ekituufu kiri nti omufu bw'aba yeebasibwa mu kaburi, mu kamwana adaani ako yeebasibwa ku sayidi eya ddyo, ddyo yaani ey'omufu, so si eyo n'ateekayo. Tuli ffenna n'abeera ng'ayolekezebbwa ekyenyi kye muki, mu kibla. Yeyo enziika ya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Abaamuteekayo n'aga nti bismillah wa ala millati rasulillah, au bismillah wa ala sunnati rasulillah. Weebasibbwa wano ku lw'erinnya lya Allah ne ku nkola ya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ekyo nno kiwa omulamu yenna buli wategeera ekigambo ekyo okuwa message ti enkola ya nabbi tekoma mu bulamu ne mu kukola ki, ne mu kufa. Kati gigayaalire mu bulamu ekubangizibwe mu kufa. Gayaalirire enkola ya nabbi mu bulamu ekubangizibwe mu kufa. Olaba ne omufu bamwebasa ku nkola ya nabbi sallallahu alayhi wasallam, bismillah
wa ala millati rasulillah. Eddoboozi eryo lyenna ffenna tujja kulifuna. Kirungi nnyo omuntu okuteekayo omufu ng'amanyi. Kyova olaba kirungi nnyo okulamira omuntu nti bwe mbanga nfudde gundi onteekanga mu ntaana, ng'okimanyi alina kyakola ki, alina kyamanyi, n'ateerabira dduwa eyo kugisoma ng'akuteekayo, n'atakwebasanga bw'ayagadde kya bugazi, wabula n'akwebasa ala shikil ayman, ng'akwebasiza ku sayidi eyaki, eya ddyo, n'aga nti bismillah wa ala millati rasulillah. Ntegerekisi, entaana y'omusiraamu esimu akyenkana ki? Abamu bagamba nti ekigeraganyizibwako ekigeraageranyizibwa kwe kubeera nga omuntu bw'agiyimiriramu ebikka ki? Ekkundi. Naye mulimu abantu ekyo ekigere ekisookebwako bw'ebanga esusseewo olinga asobola okubuliramu bw'ayimiriramu. Ntegerekisi, kiyinza okuba ekikula ky'ettaka we bakuziise, oba abantu baawo nga baziikula abaki? Abantu abafu, kuba mulimu abantu nga basezi. Temuwakanya busezi, obusezi gye buli. Mulimu omuntu nga yeetalira mu busezi, ekyo nga kirwadde kyamukwata. Kyova olaba bamuwasa abakyala, obanga n'abakyala bafumbirwa banoonyereze ku famire zirina bizibu ki. Olwo munnaffe omu yawasa omukyala eyo sayidi zeewe, n'ayogera abantu bajjaga nsosola ebitundu, naye yamuwasa mwana mulungi ng'alina ne Kulaani hafidha likitabillah, naye ng'alina ekizibu ekyo kya busezi. Bufumbo bwafiira mu mwezi, azuukuka ekiro n'asera, era lumu yamukwata ekiro ng'engoye mwaserera azeeyambudde aziterese mu kitooke. Bannayi bano be basooka omuga nti omuntu oyo asera, n'akiwakanya, asera n'awakanya, kumbe nga musezi. Yafubutukanga ekiro, afubutuka tayagala, kiba kirwadde. Afubutuka takola ki? Nga olaba ow'ensimbu kijja ne kimukuba, afubutuka tayagala. Kirwadde ekyetaaga abantu bakijjanjabe bwe baba bakirina. Kati amulingiriza nga yejjamu engoye mwabadde aserera, era bwe yaziraba bwe paba, ye yagenda n'ajjawo engoye, teyasula na mu nnyumba. Ku makya n'amuvuga paka waabwe, n'abalaga n'engoye, naye ekyayamba ng'abeewaabwe bakimanyi. Ne bagamba kyava ku ssengaawe yakimusiiga. Ssengaawe yatwala oyo omwana omuwala amukuze n'akimwambaza. Ebola bwe muba muwa abaana bassenga baabwe, mubawa abantu bannaddiini ate nga tebalina nsaalwa. Akyambaza omwana wa mwannyina oluusi olw'ensaalwa, oluuki olwa shiriki gwe babeeramu. Ebola bino byonna babagamba eby'empombo, simanyi oluwombo alukozemu bino. Muntu kubanga taliimu ki? Si nti buli luwombo lwa ssenga lubeera lukyafu, wabula abo abakyafuwaza empombo be baba taliimu ki? Ddiini. Mwe bakazi bammwe tebabafumbira ku mpombo, oba mukoma zirya ku mbaga. Mukyala yenna owaffe wano afumbayo oluwombo n'ategekera ku bba, n'asese busesi. Ebola mujja kulya nnyo eminwe. Naye omukyala ategeka emmere owaffe wano mu Central, fumbayo emmere n'asibira ku bba. Kati tekitegeeza nti buli luwombo luna luba lukyafu, wabula enkyafu be baba batali mu ddiini, abali mu shiriki. Sawo omuganda amugambye kola bw'oti onyweze obufumbo. Bufumbo bw'omwana wo butatagala n'akola ebyo ebikyafu. Naye si buli luki, si buli luwombo nti lubeera lukyafu. Kati ze tulya mu hoteri, temugendangako wali ku tukke
njagala oluwombo baba balutaddemu obukyafu olwa hoteri. Si buli luwombo nti luba lukyafu. Mukyala wayinza okuba alimu eddiini, alimu ensa, ntegerekisi ngaoluwombo lwe si lukyafu. Naye omuntu agenda n'ayogerera oluwombo n'akutamya buli luwombo, wabula si buli. Empombo ezimu ez'abantu abatali mu ddiini, empombo z'abantu abali mu shiriki ezibeera enkyafu. Ekindeeseza ekyo ki? Nti omwana oli eyamwambika ekitambo ekyo kye bayita ekitambo yali ssengaawe eyakimutuuzaako, era ono n'amuzzaayo. Kale ekindeeseza ekyo kwe kugamba nti basobola okusima entaana mu buwanvu omuntu ng'abuliramu, ntegerekisi olw'okusinziira abantu baabo bayinza okuba bajjayo abaki abafu. Ndoze mwawulira abeera Rakai abaali bali abantu bo balya n'omulamu bakutaayiza nga olaba ababbi b'amasimu eno e Kampala ku street, akulaba otambula oli mupya ku kyalo n'akusikaasika paka mu nnyumba, kakana bakutemyetemye bakulidde obufiififi. Tegerekisi neewunya omuntu ali omuntu endya y'ekisezi nodda ku nnyindo ya munne ennyindo omuntu gwolaba alina ebiyungo ng'ebibyo n'oli ettama lye nadda ku lubuto olwobutuuka ku nnyashi. Waliyadhu billah, Mungu atutaase. Naye biba abantu abo beeraguzaraguza, abashiriku, abakola ebintu ebyo. Oli otya munno bw'otyo ludda ku kigere. Allah tutaase bannaaye. Kyova olaba again nti famire muzikolengako ki research. Tomala gagwa ku mwana w'abendi ku street. You have to make a good research. Namutebi musiimye, Rukayo ono mwana mulungi, Shamimu ono kiwala kirungi ekijjudde obulungi, naye background yaki ya family eri ki? Noonyereza okola research. Naye tomala gagwa ku bantu, bajja kubazinyisa ekiro. Ekyo nga nkimaliriza, tuteekayo buti omufu n'entaana esimibwa etya ey'omusiraamu tugimaliriza. Njagala kusembyayo ndowooza ebintu bibiri ku ntaana. Omuntu okutegeka essanda mwagenda okuziikibwa nga tannafa kiramulwa kitya? Tuli ffenna amanyi bafe ab'obusiraamu bagamba nti yajuuz i'daad al-kafni qabla al-maut. Omuntu akkirizibwa okutegeka essanda ye nga tannaba kufa. Ne beesembesa hadisi ya Sahal ibn Sa'di as-Sa'idi radiyallahu anhu anna imra'at ja'at, waliwo omukyala yajja eri Nabbi Muhammad biburudatin mansuuja, ng'akoledde Nabbi essuuka gye yeekolera omukyala n'omukono gwe, n'agiwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bw'agiwa Nabbi ne wabeerawo agyegomba, Nabbi n'atandika ojjambala ng'enkutu. Era hadisi egamba nti fa akhadhaha an-nabiyyu muhtajan ilayha, Nabbi n'afuna essuuka eyo gye bamuwadde oba enkutu muhtajan ilayha, nga ddala agirazeemu obwagazi. Fa kharaja ilayha wa innaha izaaruhu, Nabbi n'atandikanga n'okugifulumiramu nga yenkutu ye nga gy'ayambala. Ne wabeerawo eyagyegomba. Tuli ffenna? N'agisaba Nabbi Muhammad. Basahaba ne beetama ne baga, lwaki osabye Nabbi enkutu ye oba essuuka ye gye baamuwa ng'ate okimanyi nti Nabbi waasabwa tasobola kumma? Kyava bagamba nti inni wallahi ndayira Allah
ma sa'altuhu li albasahu, simusabye nti njagala kujambala, innama sa'altuhu litakuna kafani, njimusabye ebeere essanda yange. Ekinsabisiza nabbi si kumusaba nti njagala jambala, wabula musabye litakuna kafani, ebeere ki? Qala Sahal fakanati kafanuhu au kafanahu. Sahali anyumya hadisi agamba nti ye yali essanda yo ye yasaba nabbi omukyala. Kitegeeza ekyo basahaba tebakitamu, ekyokubeera nga omuntu yeetegekera ki? Essanda, wabula kye baatamwa kyali ki? Oli kusaba nabbi ki so si kugifuula ki? Ssanda. Kiba kubanga kyali kitamwa, basahaba baali kivumiridde. Fa akhadha ahlu lilm min alhadith, amanyi baffe ne bajja mu hadisi omwo jawaazu i'daadi lkafan, ti omuntu akkirizibwa okwetegekera essanda ze qabla almaut, nga tannaba kufa, walistidaadu lidhalika bifiili hadha sahabi, n'okubeera nga omuntu kimuyambako okukola ki? Okwetegeka. Weetegekedde essanda ng'odda mu muzannyo, oge wano essanda zange munziikanga, ale n'odda mu jiriba, kitegeeza okufa okukoze eki? Okwetegekedde. Ekisembayo ye muntu okutegeka entaana ye nga tannafa. Hukum hafru lkabri qabla almaut, kiramulwa kitya omuntu okutegeka entaana ye nga tannaba kufa? Ekyo abamanyi bakyawukanamu mu bigambo bina. Amanyi abamu bagamba oli bw'aba aguza ettaka awajja okuziikibwakwe kikkirizibwa senga agula ettaka, n'agamba lino ettaka lyenguze wano we banziikanga. Wastadallu bifiili Uthman bun Affan, besembesa ekikolwa kya Uthman bun Affan wa Aisha mukyala wa Nabi Muhammad, wa Umar bun Abdul Aziz, wa ashara alfuqaha almalikiya. Abamanyi abamalikiya ne bagamba nti kikkirizibwa jawaazu hafru lkabri, omuntu okutegeka entaana ye waaliziikibwa, idha kana fi mulkihi, entaana eyo bwebeera nga ettaka lirye. Njagala mwandalayininge, ettaka bwe liba lirye nga gw'oliguze, ng'ettaka eryo liryo, yo underline, ng'ettaka ki? Naye bwe libeera nga al-ardh al-amma, ettaka ery'abasiraamu bonna nga bw'olaba nkoowe, n'ogenda ne weekwata akafo n'ogenda yeeyange, ekyo abamanyi kye batakkiriza, tebakikola ki? Era baayawukana mu bigambo bina ne bagaa nti adamul jawaaz hafru lkabri qabla almauti mutlaqa, ettaka nga si liryo tokkirizibwa kwetegekeramu ntaana. Ekigambo ky'abamalikiya ne bashafiiya ne beesembesa aya ega nti wama tadiri nafs bi ayi ard tamuutu, muntu tamanyi fiira wagenda kuziikibwa. Kati ettaka bwe liba ery'abasiraamu abaawamu, teweetegekeramu ntaana, era bakibala nti hatha ghasb, kuba kunyaga. Wabula man sabaka ila makan, asookawo fahuwa ahakku lahu au ahakku bihi, aba asoose mu kifo ekyo yakikola ki? Yakiziikibwamu. Ettaka eryo eryawamu eritali liryo, kiringa wolaba mu masjidi omuntu akkirizibwa kubuukinga kifo muki? Mu muzikiti wano wensaalira n'alekawo n'omusaalo. Wabula man sabaka ila makan, asooka mu kifo yavunaanyizibwa. Kiringa era bwolaba abantu abamu balaba abaana abato ku layini ne babasikawo, kiti kikkirizibwa. Osikawo otya omwana omuto ku layini nti ali ku layini ey'omu maaso? Ekyo kisembeza omwana ewala n'okulaba nga talina kiima value mu masjidi. Mwana muleke mu layini wadde muto, senga wabadde oyagala keera ku layini walikoze eki?
nireka kusikawo baana bato era abaana bato mudde mabega omwana agenda okulaba nga talina value mu muzikiti agenda yeyongera okivaamu nga n'omuzikiti agokola ki agwebalama tetulina mu value kati ne masjidi tetubuukingamu kifo nti wano amiru wasalira ne bwaba tannajja wasigala faraga waliwo gap wano chairman watuula ow'omuzikiti simanyi muntu yawamaanyi ba chairman ba mizikiti chairman w'emizikiti bantu bakambwe nnyo basinga ne ranka bayimaamu tebazanya bagoba bawummuza daga chairman yayimiriza imaamu enkola eyo system nfu imaamu yalina okubeera nga ye overall ow'omuzikiti naye sebe osanga sekuritale w'omuzikiti ng'agoba imaamu naga akakiiko konna nkawummuzza ne imaamu hani yakuwa obuyinza obwo mutegera byenjogera ebyo ebisumbwa n'abantu ku mizikiti obukulembeze obwo bwe butyo chairman simanyi sekuritale mbuki kiki sebe omusanga agobye imaamu amugee tojja kusaaza chairman ataddewo muki imaamu omulala muzikiti ne gufuna fitina bantu ne bakaayana lwebyo omuba mutaddewo chairman amanye wakola ki oyo wa administration imaamu yavunaanyizibwa ku basiraamu abo n'obusiraamu bwabwe swala zaabwe na biki tegerekisi kale ekindeeseza ekyo kiki kyosanga abantu abamu abakungu mu mizikiti nga bategeka ebiki ebifo babibuukinga nti awo asaalirawo amiru simanyi district amiru simanyi amiru gundi chairman sekuritale era ogenda okulaba nga tannajja nga teri asalimbiikira awo muzikiti si parliament si kiki si parliament kale n'entaana tugambye bwe libanga ettaka lya muntu fi mulukihi nga liri mu buki mu ownership y'omuntu akkirizibwa okutegeka ki abamu ne bagamba nti nakyo tekikkirizibwa kubanga ne ku mulembe gwa nabbi tekyakola ki tekyaliwo abamu ne bagamba nti bwe kibanga fi mulukihi kiri mu gundi ye akkirizibwa kubanga kimuyambako okwetegekera okufa naye bwe kibanga kyawamu tuli fenna takkirizibwa idha kana hafru alqabri qabla almaut fi mulkihi fahadha makruh oli bw'aba ategese entaana eri mu ttaka lye makruhu kikola ki kitamwa liannahu la yadiri hal yamutu huna am la kubanga tamanyi wano wategese entaana waalifiira ne bamuziika oba nedda ekigambo ekituufu mu bigambo byonna obutategeka ntaana yo nga tonnafa awula kyekikola ki kyekisinga obulungi kubanga tomanyi wawe ogenda kufiira ne wagenda kuziika hatta wa in kanat al ard newankubadde ettaka ligwa mu bwannannyini bwo ekisinga obulungi bwetategeka ntaanayo ngenda okulaba omuntu omu asimye entaana agitegese nti eno entaana yange naye nga wallahi tategese na mirimu wabula ye yategeka kinnya wano we munziikanga naye nga tasaala teyebikkirira tawa zaka ali mu bintu bya shiriki okwetegeka okutuufu okwokufa si kwa kusima ntaana kwa kutegeka miki mirimu so siga nti nasimye entaana yange nzaawe munziikanga ekyabamenyi kye bategeeza nti kitamwa newankubadde ettaka liryo ntegerekisi n'olw'ensonga eyo qala sheikh lislam bin taimiya la yastahibu lirajulin yagamba ibn taimiya ku nsonga eyo eraga nti tetukkirizibwa kwetegekera ntaana nga tetunnafa yagamba nti la yustahabu lirajulin bulize nnyo ekigambo kya sheikh lislam bin taimiya yagamba nti la yustahabu lirajulin tekigwanibwa eri omusajja era si kirungi an yahfura qabrahu qabla an yamuutu kusima ntaana ye nga tannafa fa inna nabiya sallallahu alayhi wasallam kubanga nabbi lam yafalu dhalik
nabbi teyakikolako, la huwa wala ashabuhu, wadde baki basahaba, wal abdi la yadiri aina sayamutu, kubanga teri amanyiwa wagenda kufiira we bagenda muziika. Wa in kana maqsudu rajul istidadu almaut, newankubadde ekigenderwa kyo gwasimye kabuli kwetegekera kufa, fahadha yakunu min alamali salih, okwetegeka kubeera kwa mirimu miki mirungi, so si kusima ntaana. Ntegerekisi kale wa hadha alqawlu amilu ilayhi, ekigambo ekyo ekiraga nti omuntu yesimira ntaana kwetegeka nti yetegeka kufa, kyendabanga kyekituufu nti tewaali tegese ntaana nga tonnaba kufa, wabula entaana gyetegekere bila amali salih, n'emirimu emiki n'emirimu emirungi, kwe kwetegeka alhaqiqi okwaddala. Mukkirize olwaleero nkome wano, omulundi ogujja wenja okutandikira n'amateeka amalala agalaga entaana. Tulina mu kusima entaana allahadu wa shaq, akawakati ne kano akebbali kebayita mwana ki, waliwo akawakati, akawakati mukamanyi, ne kano akebbali kebayita mwana, kaliwo akasingako obulungi ku sayidi ey'omusiraamu okuziikibwamu. Tuli ffenna n'amateeka amalala ge tugenda okulaba agagoberera entaana n'okutunulira omukyala akkirizibwa okutuuka ku ntaana oba takkirizibwa. Nawuliddeko muganda waffe Munyagwa ng'agamba nti omukyala okusemberera ku ntaana kijjako omufuuzu, naye omulundi ogujja tujja kutangaaza nti lwaki omukyala tatuuka ku ki, ku ntaana. Siri ku bigambo bya Munyagwa, nsaba Allah amukuume era amulungamye, naffe atulungamye, atunyweza. Alina ebigambo byayogedde mu kuziika ebyabaddemu mu message oba otunulidde obuzibu bw'abantu bano bannayuganda. Oli abatannaba kuwulira ki kyoyogera, asooka kutunuulira ayogera, nga tannaba kutunuulira message ya muntu egamba ki. Kati waliwo omusajja ennaku ezo, omu ku basheekhe abadde ayogera nnyo ku Salaamu TV okwo, ng'alina message gyawe ennungi eri obusiraamu, naye nagamba kansome ku kye bayita comments. Ntegerekisi omuntu n'agamba tolina byotugamba ng'osala ebirevu. Sooka owulirize message y'omuntu agamba ki, kyogamba asala ebirevu talinaako message asobola kwogera. Kyogamba buli akuzza ebirevu alina kwogera kituufu, oba buli alekako ekirevu. Kale abantu baawano atunuulira omuntu ng'ayogera nga tannamanya ayogera ki era afundikira naki, wabula nga yakatandika buuti watutama. Sooka owulirize. Ayinza okuba kyayogera kiyamba ggwe, ayinza okuba kyayogera kirabula ggwe, naye ogamba otya omuntu ng'ayogera message eyamba umma n'ogaa nti tolina kyotugamba ng'osala ebirevu. Osala ebirevu zambi limanyikiddwa, nga bw'olaba era omuntu bw'ayenda, nga bw'abba, eryo zambi. Ntegerekisi kati kyogamba ababbi teboogera abantu boogera nga bakute n'emizindaalo nga benzi, eryo nalyo zambi. Muleke kumanya nti ezambi lirimu lyokka lya kiki, nga olaba muganda waffe Sheikh Kaluma bwe yalifu, naye lwakuba teyagambye nti kigambo kya nabbi, yagambye nti y'okusala ekirevu alidde ki, ye bw'ali okulya embizzi ki, kaleko. Kigambo ekyo kinene. Kusanga omuntu nga mubuze ng'ali eyo mu kunywa mwenge, mu kulya mbizzi, alabira ddala ng'ali seefu. Naye yagambye, teyagambye nti kigambo kya nabbi, yagambye endaba ye, si ndaba ya busiraamu eyo. Naye oli otya embizzi, Allah gye yaharamisa mu Kulaani, n'ogaa nti kaleko. Kusala ekirevu zambi basiraamu, nyi tosobola bikola ki, kubigeraageranya.
nambizzi olaba n'abagirya bagitya abagirya bennyini bagikola ki bagyewaza na kano kantu bamwe abasiraamu naye nga gwogamba nti asaze ekirevu alidde embizzi kaleko tusobola almukarana okugeraageranya ebyo ebibiri tebirina ebyo bigeraageranyizibwa embizzi n'ekiki ekirevu nabbi yatugamba tukirekeko ku basajja afuluha muleke ekirevu wakasu shawaribi mukendeza amaki masulubu nabbi natugamba nti khalifu lyahudi wannasara mwawukane ku bayudaaya n'abanaswara mulekeko ekirevu ekyo hadisi ziri kiriya naye nabbi talina weyakola ki bwe yageraageranyiza kirevu naki naye yagambye ye kwe kulabako kwabadde kulabako si kwa buki si kwa busiraamu nti obusiraamu bukola ki bwe butyo bwe bukola ki bwe bulaba tegerekisi kale n'olwensonga eyo tubeere nga tumanya nti ensonga ezifaanaganako bwe zityo ziyinza okuvaako ate okubuza abantu n'okukola ki n'okubongerayo oyinaga tegeeza embizzi sirina taabu kanjirye n'omuntu oluusi okumubuulira ekintu ate ngaoyongera kumutamya buki butamya naga embizzi n'ekirevu kale ebintu ebimu tulina okusooka okumanya nabbi yabiteeka ku ddaala ki hadisi za nabbi zitumala okusomesa abantu aluŋŋame aganya obuluŋŋamu ekyo kikye kiringa bwolaba omuntu n'olaba omuntu nga tasaala n'ogamba kaŋŋende mulimbe nti namuloose ng'afudde nga bamalayika bamuwalula bamusibye enjegere bamutwala mu jahannama bamugamba lwaki obadde tosaala bw'ogenda n'ogamba omuntu bwotyo n'ogamba nakuloose nga oli mu mbeera ebwetyo ofuna omusango gw'obulimba newankubadde kyomugambye nti wamuloose nga ate tewamuloose nga kigenda mumuteeka mu kusaala atandika okusaala bakuwandiikako omusango gw'obulimba kitegeeza obujulizi bw'obusiraamu bwogerebwanga bwe bwakola ki nga bwe bwajja so siga nti bwenna abagamba bwe kino bajja kivaako kati okkirizibwa gamba muntu kumulimba nakuloose ofudde bamalayika nga bakuwalula bakusuula mu muliro naye nga bakuvunaana kimuswala ne bwatandikiraawo okusaala enkya omusango gw'obulimba tegukuvaako gwe yakoze ekyokulimba oba ntegerekisi njagala kumaliriza ebigambo byange n'ebigambo bibiri ekisookera ddala nabbi muhammad kabuli ya nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam tebagiwandiikako era nabbi talina we yawandiikibwako ku ntaana ye nti ono nabbi muhammadi nti ono abubakari nti ono umaru wabula kye bayita fensi nakyogedde ku ntaana nti entaana zikkirizibwa okuteekebwako ki fensi so si kabuli wabula ebbali kati fensi eyawula entaana ya nabbi sallallahu alaihi wasallam tegerekisi yeyawandiikibwako so si ki so si kabuli bintu ebyo byawulwa muyino byawula fensi okulaga nti wano we mutuuse we wali entaana yani so si kabuli wabula ki fensi umaru ali wali abubakari ali wali so si nti kabuli ya nabbi bagiwandiikako kabuli ya nabbi si mpandiikeko ekirala omuntu buli wagenda mu nsinga ezo n'alaba ekintu ekikoleddwa abakulembeze tekitegeeza buki tekitegeeza bujulizi tekitegeeza buki bujulizi tekitegeeza bujulizi bakabaka basobola okukola kati nga olaba entaana ya nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam bagiyingiza mu muki mu muzikiti naye nga si nti eri mu dakhili almasjid wabula okubeera nga we baali bazimba bagaziya
ennyumba ye nekola ki nehingiramu oli waga nti nga nabbi bamuziika muzikiti nabbi tebamuziika muzikiti la awula bakabaka abajja bagaziya omuki omuzikiti batuuka ne balaba nga ennyumba nabbi mwe yaziikibwa ntegerekisi nebeera nga bwe baali bataayiza nekola ki so si nti nabbi ali muki mu muzikiti era entaana ye si mpandiikeko bw'entaana ya nabbi erike fensi tosobola nakugiraba nti ensonda ziizo nnya olw'okutangira abantu obutakola shiriki wabula kumanyisa bumanyisa nti awo waziikiddwa nga bw'osobola okgenda enkoowe ne bawandiikako nti eno ye cemetery y'obuki y'obusiraamu so si nti bawandiise kabuli ya nabbi omuntu ayogera ekyo aba atemeredde nabbi kuba kutemerera nabbi nabbi tawandiikiddwako wadde Abubakari wadde ani abasajja bali begendereza nnyo bakwata sunna za nabbi Muhammad sallallahu alaihi tebasobola kukola kikolwa kiryawukanira ddala nankola nabbi gye yaziyiza n'agigaana ntegerekisi ebala kusimbyayo ebintu bibiri kyakaseera ketulimu kakwetegekera kunoonyeza baana baffe masomero tulina essomero lyaffe erya primary lisangibwa wali Mpigi Boza Butambala Road ya Salifa Islamic Day and Boarding Primary School kaseera ketulimu ka registration salawo olwaleero n'okunoonyeza omwana wo first choice ogiteeka ku ssomero lya Salifa Islamic Day and Boarding Primary School ku mwana asookerwako wa primary ebisale byaffe bijja ku muntu yenna tusomesa dduwa curriculum bintu bibiri ate nga tukwasa n'omwana Qur'an ku mwoyo section ye yawulidde yakwasa Qur'an tubasaba mutuwa abaana bammwe tubasomese tubagunjule tubatendeke ate nga care eri ku high end endya nnungi endabirira nnungi ku Salifa Islamic Day and Boarding Primary School Mpigi Boza ku 0701 32 74 64 ne 0706 33 23 61 ne bw'oba toyina mwana atuuse emyaka tunoonyeza abaana tunoonyeza abaki abaana ogende nti yo n'omwana wa neighbor wange namumatiza abawo omwana ng'otuleetera omwana ojja kufuna empeera ewa Allah ate era naffe ojja kuba otugasiza ku duniya ne kuki ne ku akhira so first choice yaffe abantu bababuuza amasomero g'eddiini Salifa Islamic Day and Boarding Primary School tulindiridde bibuuzo byokka bya primary ebyoluzungu tulabe result si bwe zatambudde naye ez'oluwalabu alhamdulillah twakikubidde waggulu abaana bonna bafunye first grade ekisembayo baganda baffe enkola yaffe nga twetegekera okuyingira mwezi ogwa Ramadan tutandike okwetegekera nga tugenda okuyamba ku baganda baffe okubaliisa mwezi ogwa Ramadan entegeke eyo mugitandike kati muleme kulinda ne bw'oba olina kabokisi kategeke tuli mu Rajabu akola ki agenda kuggwako tugenda mu Shaabani tandika okutegeka futaali abanaasaaza saddaaka z'ogenda okukola mu kuliisa ku bantu mwezi ogwa Ramadan olw'empeera eziri mu kuliisa abasiibi beerako ne kabajeti kookola nti kano ntegese kuliisa baki basiraamu emiceera abasiraamu bagirye mu Ramadan bantu Allah bawadde ssente naye kye bataagala kwe kuliisa tebaagala kumanya muliisa abasiraamu mu mwezi ogwa Ramadan beera n'enniya okutandika olwaleero nti nina bajeti mu kulya kw'abasiraamu mu Ramadan bajeti yange yeeno ekisembayo TV yaffe y'obusiraamu eŋŋanzi Salaamu TV etutegekedde mu mwezi ogwa Ramadan ensiitaano y'omumanyi ku Salaamu TV anaasinga ekirabo hijja anaakwata ekyokubiri ekirabo ttaka ate nga ebibuuzo ebigenda okubuuzibwa byonna biva mu mpagi z'obusiraamu 5 weewandiise oyinza okubeera nnamukisa asooka oba ow'okumeka laba oba ofuna hijja nno kati eri mu bukadde 2+
ettaka ligulika ate nga bakubuuza mu mpagi za busiraamu. Weewandiise, okwewandiisa kukomanga 31 omwezi guno ku 0702 19 0012 oba ku 0702 98 8064. Weewandiise ensiitaano y'omumanyi owangule hijja. Laba ebalangirira nti gwe ogenda e Makka. Owangule ettaka liriko ekiki ekyapa sirya ndagaano. Olangirirwe omumanyi w'ensiitaano ya Salaamu TV mu Ramadhaani eno. Weewandiise ng'ennaku z'omwezi tezinnayitako 31. Saba Allah atutuuseeyo ate atuteeke mu bawanguzi. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.